Oli ku TV ya Ssaabasajja Kabaka BBS Telefina nga bulijjo amanyi ne Doubles omulangira Kavulu Kenneth kakuweereza program embeera y'omugotteko nga bulijjo wamanyi tetutuuka eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka abo abali mu migetto egy'enjawulo tuwayo okulaba nga tutuuka yonna gye bawangalira okusobola okulaba bulamu ki bwe bawangaliramu. Olunaku olwaleero nga bulijjo tutunuulidde oyo omwana ow'obuwala ali mu mugotteko eyafuna olubuto nga tannaba kwetuuka. Baana bangi gudde busobi, baana bangi tebamanyi ki kiddako. Bano ab'obuwala abafuna embuto nga tannaba kwetuuka tuwayemu nabo bafuna batya embuto zino ye baffe bakoze batya oluvannyuma okulaba nga bagwa mu nsobi eno bulamu ki bwe batambuliramu nga ki ekiddako. Ssaabasajja Kabaka yeewayo okulaba nga atukulemberamu okuyamba omuntu ow'omugotteko ensonga lwaki n'olunaku olwaleero tutuuse eno mu mugotteko okwetooloola Uganda yonna okulaba nga tunyulula omuntu we n'okusinga ddala omulundi guno omwana ow'obuwala oyo yagwa mu nsobi n'afuna olubuto nga tannaba kwetuuka. Amanya gange Zakari Batanya Bushira. Okusookera ddala amanyifu abaana batuyita mu bizibu bingi era bangi baliyo naye nga tebasobola kuvaayo kweyogerako. Nikubanga nze nazaala nina myaka 16 nguli omwaka oguwedde n'olubuto engeri gye nabufunamu nze nasomanga n'olubuto ku ssomero abantu engeri gye bampisaamu n'omwana wange engeri gye yanfaako. Nze olubuto nalufuna nali nkola omusajja yantrikinga ne nningira mu nju nankozesa. We yankwata we naddayo waka tata saamugamba okola nga ali mwana muto. Nali nkolawo ssente zinasobola kumbezaawo ku ssomero okwongereza ku zitata z'abagenda okumpa kuba guno omwaka oguwedde mwe natulidde senior 4 yange kati nali candidate ate nga batusaba ebintu bingi. Tata ekaye yali atuweeya tukubanga twali abaana 3 nze abawala 2 n'omulenzi omu omwana yasembayo obuto muze mukulu. Kati nesalawo nfuna omulimu mu mwaka ka holiday nga tetunaddayo ku ssomero so ofunawo ku busente. Nali nkola mu chips nga nkolera omukyala kuba twali tukola 2 nze n'oyo omukyala. One day omusajja najja mpaka zaalinga ssaawa 6 nga tunnyuse kazi nangamba genda okime essowaani yange ne ssente. Nenzirayo kime essowaani omusajja ne mukonkona ne mugamba mbadde nkimye ku ssowaani na ssente. Nangamba yingira okime ssente zo ko nze yiba zimpeere waniino kuba ne chips naye zimuweeredde ku mulyango. Mugamba bazimpeere waniino. Nagamba kyogamba nina kyengenda okukola gwe yingira okime ssente zo toyagala ssente zo ko nti nze nzaagala. Nagamba yingira nkube ssente zo. Nenyingira kwa naye nze simusuubiramu kigendererwa kibi nenyingira mpe ssente zange ngende kuba n'essowaani yali munda yayitazze nayo. Nkuyingira omusajja naggalawo mubuuza ate lwaki oggalawo. Nagamba kiki nje nkutokimye ssente nti nkimye ssente naye ndaba oggalawo. Mala okuggalawo yankuba oluyi nagamba genda wali ku buliri yanguwa. Mugamba ate tesebo nkukoze ekyokunkuba. Ngamba ajjamu engoye. Neŋŋaana nankaka nazijjamu engoye nasukuma ku buliri. Musajja nanneebaka. Musajja mu kumaliza okunneebakako nampa ssente nangamba abaana abato okweta kuyanga temunaba kutuuka. Wata ssente zo tambula omuviiri nga maziro. Tukyagendera mu maaso ne program embeera y'omugotteko era nga weewalaba nti omulangira Kavulu ne wayo okulaba nga nkuweereza nga tutuuka
yonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka gye bali eno gye bawangira mu migoteko egy'enjawulo. Tutunuulidde omwana ow'obuwala oyo eyafuna olubuto nga tannaba kwetuuka kubanga abaana bangi bagudde mu nsobi, bangi bakabasanyiziddwa nga tebeeyagalidde, obulamu batambuliramu si bulungi. Bakyatubulira bingi ate n'oluvannyuma tulabe. Omutwe nga gunnumirira ntera obbeera awo nenneebaakiriza singa nangamba ndi bulungi, tolina buzibu bwonna, tolina wakuluma nga just mutwe gwe gutera okunnuma ate n'emabegako nasisemako naye simanyi ngamba tolina kikuluma yadde nga tewaali agamba jangu awo nambuuza wali ewaseko n'omuntu omusawo nga yambuuza nemugamba nedda ngamba okakasa nti nedda ne bannemerako Nikolo awo nenjogera nembalonera buli kimu omusajja engeri gye yamusaamu singa n'ataliko okumbogana ngamba waki tewaŋŋambirawo nga senga asaba kunsonya omusawo n'aŋŋamba okimanyi nti oli lubuto nga nedda musawo nagamba oli lubuto era ogenda kubeera maama. Bambuuza oli ready okubeera maama? Bagamba nedda siri ready. Nagamba lwaki toli ready? Nagamba sinatuusa kuzaala ate sinamaliza nakusoma. Nagamba nanti era already oli lubuto era olina okugumira luno olubuto n'obeera nalwo okuza omwana wo kuba omugyamu ogenda kufiirwa obulamu. Naye okuza olubuto nga nsoma nno kubanga bwe twaddayo ewaka senga nannyombesa n'aŋŋamba kubira tata wo omugambe nenzirayo ewaka tata nagaana omukubira nange namuzaala bulungi naye wayitawo wiikisi 2 kubanga namuzaala mulwadde alimu omusujjasujja omwana nemuzaala nga mulwadde nembeera naye wiikisi 2 nemulabako namuyonsa nako namusitulako omwana n'afaako bana bamuziika ku saidi y'ewasenga gye bazaala taata gye bamuziika ne mubasenga gye bamuziika omwana nembeera awo mu trauma ate nga tenatera n'okukola ebibuuzo. Abaana ab'obuwala kye mbagamba kale yadde family they tricked me naye wali abamu abagenda nga beeyagalidde kati abo abasajja they tell you sorts of sugar coated words nga babasweetinga naye they are not your main. Si your future yo. Focus on your books, mufe ku bitabo byammwe. Your future is in your hands. Kubanga oyo musajja agenda okwogereza ayina n'oba alina mukazi we waka n'abaana be omala okwebakako agenda kulaba nga kasasiro adde ewa mukazi we n'abaana be. You'll be seen as trash. Nze naye njagala beera dokita naye according to the situation gye nalimu ebibuuzo nabigwa. Amanya Busura Abdushakur, kansala LC5 Rubaga South 2. Abaana bano oluusi ebizibu bino ebiba bibaguddeko nabo baba tebabyeyagalidde wabula bya bulijjo era tuba tulina okusigala nga tuli wamu nabo okuggyako okubagayidinga okulaba nti tuteekawo counseling programs ne projects ezongera okubazaamu amaanyi okuddayo ku masomero basobole okusoma bamaleko wamu n'ebitabo byabwe era ne wamu gavumenti ebe erina okwongera netuyambako nga ffe abakulembeze okutu empowering okwongera amaanyi mu programs ne projects ezongerayo abaana bano mu maaso n'okuba nti banywerera ku kukulaakulanya eggwanga. Ebiseera ebisinga tutera okuteekawo okumanyisibwa wamu ne LCs nga tukwataganye nazo ne tusisinkana okuba nti tusomesa abaana bano okutandikira ku bazadde ne tubategeeza nti obuzibu obuba butuuse ku baana baabwe bukyasobola okukola ki okuba nti bufuulibwamu ekirungi okuba nti bayambako ne bannaabwe abalala abatannaba kufuna buzibu bwe batyo okumanya engeri yo kikolamu nga babufunye. Mu mbeera eno ey'okuba nti basisita baffe bawala baffe bafuna embuto nga bakyasoma ndowooza tulina okulaba nti tukwataganira wamu ne gavumenti ng'abakulembeze watali kwawulayawulamu oba ki nti tugenda nga mu masomero ne tunnyonnyola LCs ne ziteekawo entuulo eza buli wiikendi okuba nti tusomesa bawala baffe abato abakyali mu masomero n'abali ewaka batasobodde kufuna kusomesebwa bajje tubasomese tubabuulire tubalage ki ekyokukola.
Tugezezzaako okuyamba abaana bano nga tuyitira mu bitongole ebyenjawulo n'okuyambibwako, naye tukyabulamu okwongerebwamu okulaba nti tunyiikiza ensonga eno mu bitundu ebyenjawulo, si mu Kampala mokka, Jinja, Mbale. Beetaaga okuyambibwako, bagwa mu nsobi, baabuwe abasinga tebamanya. Abasajja bangi bakozesa abaana bano ensobi, abamu bakwate, abamu abasajja bamala kukozesa biragalagala, balimba abaana bano ab'obuwala. Abazadde tusaanye okwataganira wamu n'abo abakulembeze mu bitundu okusobola okulaba nga tunyikiza ensonga eno y'okuyambako omwana ow'obuwala awamu n'okumubuulirira ng'obulamu bwe bwe tubukyusa okusobola okulaba nga bugenda mu maaso. Mu zigeto yonna mu Uganda abaana b'obuwala batambulira mu bulamu butali bulungi, bazadde abaana bannaabwe nga tebannaba kwetuuka. Ekikolwa si kirungi nno, tusaanye okulaba nga tusitukiramu nga tuzza Buganda ku ntikko nga tuyambako omwana ow'obuwala. Bingi bye beetaaga, wenna ali erudde eyo, ng'olina essaati, olina empale, olina engatto z'omwana, abantu twetaaga tubakwatirako, tubayambeko, tubanyulule, tubalage ku betuufu. Sinakindi abo abagwa mu nsobi eno nga beetaaga okudda ku masomero, tubazze ku masomero basome, obulamu babunyulule, nabo batuuke ku birooto byabwe. Omulangira Kavulu Kenneth Wenchu endabise mu program Embeera y'Omugotteko, akuume atakuumira mpeera, Wangala ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.